Buterevu mukuzanyira ebinayo Ugambye Laiwoz movie production bakabaka mukuzanyira ebina Uganda bwe batyo bakuleetedde ne kano ka sinema bakayise bakazi Rwendo tugenda kuba tutandika ne kitundu ekisooka Flower Richard Walakira na nyini Lugero Sonko Betty y'omu ku bagenda okakuzanyira Jingo John Bosco Magambo Grace bonna mukana akakyali ku ntandikwa akyali wala sembera tosubwa Flower Richard Walakira ngera muzanyi Nantege Aliet Ndibalekera Tracy Ugambye ne Kalebu Godfrey nga kwotadde nange Vigeraji akatuddemu ku mulundi guno ne bajja bagamba nti kawandiikibwa ne kadirectingibwa Flower Richard Ndibalekera Tracy najjakola ku byentambula Magambo najjakola ku bya welfare kakyali ku ntandikwa ngera kagenda maaso Ugambye tukatandika butandisi mu kiseera kino akyali wala tuka butuuka Sonko Betty najjakola ku bya makeup ne continuity Kalebu Godfrey najja fefete ebifo byonna ebyakazanyiddwamu Titus Heritage Flower Richard ne bajja bakatematema okusobola okufuuka ekyo kyekali olwaleero Flower Richard Walakira najja akateeka mu ssente okusobola okukalaba nga bwe tukalaba mu kiseera kino kakati wano tutandikidde twatandika n'emmotoka nga wabula ejja byayo mbirimbirigo bwetyo n'ekyama ku mabbali kanamba waayi bulimo bwetyo n'etuuka mu ntuuka ya bunkenke sajja mukulu najja abandula oluggi ku supiidi ey'ekitalo najja agyolekera esayidi bwatu nalwo n'alugula Ugambe kakyali ku ntandikwa ngera tugenda maaso wazira ne bajja bajjamu muntu gwe tutanategeera mbeera ze naye ng'embeera mukadde wange ali kutaasulewo taakeese akadde sayidi eno waliyo abasawo bagenda okwetegereza ekijja nga kino kirabika tekigenda kusoboka ku mulundi guno bannange Ugambe tukyali ku ntandikwa ya sinema naye batandika okuseka nga balaba okwekoza kulabika kusuuse we kwandikomye kyokka bannange bano bali ku mbeera ya bunke amukute waawo bannange bakwatirire mukwatirire abasawo bagenda okuyimuka lwadde bamaze okumuteeka walimu najja nga akutene mu nsawo balwadde babirabalabadde ebyo naawe kiki nammwe kati omuntu ate mu kifo ky'okumutwala eri gye bamuleba gye bazaalira ate mutadde muteesi wano mugiremu mutwale nammwe bwe bati ate ne bamwebagajja omulundi ogwokubiri okumujja wano babadde bamutadde naye nga wazira kano kamwegeka amaaso nga katunuulira akasawo era bwe kato kakazi katuko kasigala wano ku reception okusobola okulekawo ebibakwatako mu bujjuvu watu ne twolekera sayidi wali musajja mukulu Flower Richard Walakira ag'obuzaale yali muyimbi era ng'alina akayimba keke yali anaatera okufulumya mu studio nga bwaliko emirimu gy'akakalabyawo bengirane enabejo n'abaako kyalaba naye nga takakasante ekituufu kye yali alaba nga kyekyo bwatyo nayagenda maaso n'okwetegereza novaawo omusajja mukulu nambadde zino empale ezaalagirwa kataasa si kataasa ndaba siraba naagira amaaso gano omanye olumu yazuuka nga taganaabye sikutegedde nanaabye amaaso naye bwe nkutunuulira sikutegeera yegwani okakasa tontegedde ireka naawe ate kulimba omuntu gwakula naye era tubeerawo nsa noga ntomanyi sikutegeera waliwo obuzibu ddala tontegedde nasooka mubuuza oba tamwekanyiza ddala nga byayogera bye bituufu ekituufu sisobola kukulimba n'okuba ndi bize tosobola kubeera naawe nga tontegeera mu kaseera akatono kano kuwaviira mu kyalo gwe tomanyi gwe biiwa w'obusolo butijja biiwa nodda ekyalo kyo bw'oyogera ekyalo kwe twali tubeera ekyo kyo nkitegeerera nkigunduwa bulungi nnyo naye erinnya ly'omuntu n'omuntu biganya okukwatagana nyonyola okusinga jajja tunatandika okugenda maaso n'okwenyonyolako ojjukira Jemusi ono yasambanga ennyo omupiira jjukira twesalangako ne tuyita twakubanga dduulu nga nze mumpita biiwa galo kanti obedde erinnya olyogera olisalako ate ng'olyanguyiriza nakuyitanga nembegerera kiki awo nkutegedde katubadde ogamba otya mutaayi
natandika okumagamaga. Kiki tondeetera John gwe wano bazze bakunoonya. Kati obadde ogamba ki? Kiki kyoyagala okuŋŋamba mu kiseera kino? Tekyetaagisa yali amusaba bayingireko mu nyumba asobole okumunyonnyola. Nsanze ndi ku bumwanyi buno naye n'ayongera okumunyonnyola nti mu kiseera kino sanze ndi bize. Amanyi gavumenti yagamba emwanyi zino tuzongereko omutindo, batandise n'okutuyigiriza ennywa gye tugenda zinywamu. Kakati sisobola kuva nonyonyonyolera wano. Kati bwe tuwa amatuuka esayidi ne tujjako eno waliwo omuwala jani yajjayo ebitugula awo sipiidi oba temundaba ndekeyo ye entambula gy'atambula awo bano nayolekere manju w'ennyumba. Mu kaseera ke kamu ne bagenda batuzaako eno mu ddwaliro. Embeera ng'ekyali ya bunkenke, abasawo abakugu baali basembedde dda. Kira naawe tokegirawo kati omuntu omulaba nga ate era kyalika kituuse. Buli kyenkola okiwandiikawo bulungi. Nansi nkiwandiika. Kakati ono yali kafulu mu kuzaalisa mu ddwaliro lino. St. Charles Medical Center. Katogira tossa nnyo ate nga bwe kugamba lwaki weesunda ojja kugira omwana bannange. Twaleko ow'omwana afuuse ow'omwana ne tuddako esayidi eno. Musajja waffe oluvannyuma lw'okumala okumutegeera era baali bamukkiriza n'afuna lisofa awo n'asooka atuulamu awo. Odamyeko mbeere wano nga nviira wano. Mwana ekyalo kiganye. Busolo butijja ekyalo kiri kiganye. Kyekikuleesa okubeera ewa. Era njagala kubeerako wano nga naawe. Naddamu n'amagamaga. Omanyi mwana abantu balimwa tebaagaliza okuva lw'okimanyi nti okuwayiriza ku kyalo kuli emmere egenda maaso. Bagenze ne bakirawo ku makya ne bagaa nti nze nagobye ekiraalo kya neiba nte zonna ne bazigobye zagenze. Kati bagamba nti nze nvunaanyizibwa ku ekyo. Ne ngamba lwaki seesonyiwa abantu bano. Nze ekyokukubudda nze obutakigaana. Sobola obutagaana kubudda naye ng'ogidde mu mbeera ki? Ate n'ekyokubiri wano waliwo amateeka kwe tutambulira togenda kumala ye ng'omagamaganyo gundi gwe kiki? Gambye nze ekyokukubudamya nkuddiramu gye mbadde nkugamba. Kubanga onoogonde ekyokukubudamya ekyo si kyekizibu naye olina okugondera amateeka n'obukwakkulizo. Ate tteeka kyerinza okunnemera. Musajja atubwa atyo yasalawo bamusomere ku mateeka akakasa nti ajja gagondera wamu n'okutuukiriza obukwakkulizo. Kugambe tukyali ku ntandikwa ngera tugenda maaso. Vigeraji nga nze ndi ku microphone okuva Mulaiwoz movie production bakaba kukutusa akasinema ak'omulembe. Bafula Richard walakiraga obuzaale ye nannyini lugero omala okunfumbira ekyenkyano era nga yali mu kuteekawo amateeka okulya balina okuliira ddala emitendera nga bwe giragira okuva ku makya mpaka ku kyeggulo. ngonjoleza engoye zange zonna. Ekyengoye ekyo kyo talina kusooka kumulagira. Alina okuzikwasaganya okuva lwe zitandikiddwako akuvira ddala kawala ak'omunda mpaka ku ngoye ezibeera ku ngulu. Olina okulaba nga oyonja engoye zange bulungi. Ekyengoye ekyo n'akikaatiriza eryokusatu n'ayongera etteeka eryokusatu awo waka wano wonna wonna nga wabeera wayonjo. Omutindo ku by'obuyonjo ebyewabweru abantu we batuukiza amaaso ogwo nagwo gubeere ng'ate muyitirivu nnyo. Naye otuuno omuntu no gwoleta nga olugezigezi lumusinga emyaka. Gambe olina okufuba okulaba nga ewaka waba wayonjo. Ewaka teeka eryokuna tewalina kubaawo wadde akasaaniko kakaba akapapula. Olina okufuba okulaba nga tonyooma. Okunyooma kyenkugamba kibeere nga kye kintu kyalina okwewalira ddala. Oyitanga ne bwakolola bukolozi omugenyi alina okuyitaba. Kikazi naye bannange beerako siriyasi naawe embeera z'omukyalo zakulemeramu mbadde manyi wakyuka. Akati bw'oba olaba nga ndi wakyalo kwate kuba ogenda onviire anti ndi wakyalo munnange. Olukuunya mateeka ga kikazi n'asalawo amwabulire bw'aba nga awulira amateeka taagasobole. Akati ne tuddako eno sayidi mukyalo ono twalese nga ayingira emisinde wano naye nga tumulengera bw'atya ayingiddemu dayiningi. Muzambereganyi munange nzaba namunyambe. Mukazi watu yali yejjusa olunaku lw'amasanyu. Omanyi buli kintu kyonna kibane etuvaayo eyo ono n'entebe yeewadde dda abeeno nga nze Nakawungu. Kakati Nakawungu yali yakedde bukeezi wano
naye kaakati ne bano kweka tesazigenda munaana ddala omuntu oyinza okumatiza abantu nti oba okyebasa bakola ki mu kisenge yaleeseyo gwaleese leka naawe tuli basajja n'abasajja jjukira gye twabeera tetudda kuba amateeka natulya ku kintu kimu tukola ki ffenna nga tuli babiri nange nakuyamba nga jjukira mbagira gaki ojjukira bwali najiranga nenkweka fene wange netujja nitumugabana babiri nze nkugambye oba fene oba byali bitafeeri saagala kumanya kino kyekigenda okubeera ewange bw'oba owulira ng'oyagala okubeerawo mbadde sinajja biwagalo amateeka gasanze mu kibuga malalamuuko era gakaluba ebitenkanika ekitegeeza gwe wali okutteko ku ssente gwe n'okwata ssente era omu kubasasula ennyumba ayogera obuzito mwayinza okuyita okusasula ennyumba omanyi bwe kifaanagana okukwata ssente n'osasula gira wali abantu ne batandika okulaba ng'osasula gwe kati oddira amateeka kati bwe mbanga nzize neekusaba busabi kubeera ku wano sigambye nti ngenda kubeererawo ddala wazira kubudama mu budami eni nange mpaka lwe ndifuna ekisobola okunnyamba musajja watu yatandika okulaajana kubanga yajjira wano mu bulumi si lwakuba nti yali musanyufu ebitenkanika nze tobiŋŋamba tayagala kumanya yakowa emboozi z'amalwa gwe bw'owulira nga kikolera oli wadde mbogera n'ekyo kyenkugambye bw'owulira nga tokyagala kwate kuba otambula ogende ekyo yakimulumirizanga ndya mmere nnyiga n'ebika by'emmere byalya bino simanyi bindinindi minwe ebyo bikafuuwe sirya mmere etali nyigenze ate ng'eboobedde omanyiri ly'ettooka erinaanuuka emmere y'ebinwe eyo nagikoowa sajja atu yawuliranga n'omutwe gumwetooloola ngeri jajja okusaba obuyambi ate obuyambi ne bufuuka ekizingiriiti era naawe ndikumwanyiza atu yeetonda awo manyi waliwo omuntu bw'ayogerera mu njogera embi yagenda okulaba nga bambi alabika nga omusajja mumalirivu omugoba bwatu n'agamba nsaba onsonyiwe ku ddoboozi lyenkozesezza lirabika nga tilibadde ddungi awo oba onoogagondera nzisina mutawaana tereera yakkiriza okugondera amateeka n'obukwakkulizo kwata omugugu gwo oguyingiza era yamukkiriza okwesobola okuyingira ennyumba oluvannyuma lw'okukkiriza n'akwata engugu ye bw'atyo n'ayolekera n'ayingira ennyumba mu mpale ze ez'akataasa saabasaliza omuyimbi n'asooka tukiza yalina vaasa awo gy'atanakaza bulungi n'amugamba saliza owe maama bambi omusawo yafubanga omugamba ebigambo ebimuzaamu amaanyi omukka togujaajamya okimanyi nti waliwo ekiseera wetugenda okuba nga tugwagalira ng'omukka ogwo tokyagulina tosindika mwana nga sinnakulagira gundi gwe nkyayina byennekkaanya sawo n'atandika okunyiganyiga omwana awo ng'era abakugu bwe babeera ne baleeta ebyuma biri bimulengera wala birengera ne mu lubuto biraba akaana kagira kiki naye nga mukazi watu yali yejjusa olunaku lwe yakeera ku makya n'akola ekintu ekyavaamu ebintu ebifaanaganako ng'ebyo musawo maama manya akaveera musawo akaveera kanyiga musawo akaveera musawo mulimu emisumaali maama ginfumita musawo omukono musawo owaje naawe kaveera temuli misumaali ani akugambye naawe kati buli kintu kyonna omukyalo w'olubuto akirabamu angu ndala musawo omwana wuyagira mpulira nkumyeko omuliro maama aguze ne mu kifuba bannange omuliro kaakati twaleko omuliro ogumwekumye mu kifuba ne tuddako esayidi eno nakawungu yali alina we yakedde kaakati gye yakedde yabadde tanazuukuka kati lwazuukuka avaayo njagala owulire kugambe kakyagenda maaso nga vigeraji nze ndi ku microphone wabula nze beyinde wantama kwewunza oluki kyobuuzaamu abo kitamanyi n'atandika okumuleetera olugambo munnaani olugambo luno omwana gwe weekoza agali kwosha temuddwaliro okimanyi ye mwana gwe ndabye akajanja akabadde baawo yafunisa omukyalo olubuto era olwaleero lwe bafuna omwana naye bannanga ekintu ate bakiwanise ku levo ndala nnyo badde sirabangayo omukazi wa lubuto alinga oli nga bwe n'atandika omukoleramu nga bw'agenza yeekoza akuyita kwekoza nno ssebo bannange nga yenna alinga mu mbejja sirabangako omuntu alinga sanga lya mbogo
ne tuddako ku St Charles Medical Center mu kiseera kino kennyini. Kano kawalajana nti jjukira ke kaali kajidde ku mujja ku mulwadde nga kagenda okukola ng'omujjanjabi. Nga bwamuweweeta keno ku mugongo. Agenze n'amukwata keno ku mugongo naye ne ŋŋamba kati eni neebalaavu oba n'omusajja wajja mamisirika. bannange omukwano bambi byonna bisonyiwe nze kale senga kibadde kisoboka Katonda n'aloteeka ku nze ne lulumanze. Ne ŋŋamba maama ate bano nga bakisusiza. Naye kinyumidde ng'omukyala ate waliwo akazinza okunyumirako ensusu kati njagala okawulirize. ne ŋŋamba labalaavu bannange ndabye laavu ku bbaawo ne ŋŋamba kati ono oba ate yamusubwa yali ali ku ki? Siba naye omusajja alina laavu ng'eyo sikakasa nsobola n'omuwamu gaapu yonna okusobola okufuna omukyala omulala. Ono aleseni nindi lugambo agali kwosya naye njagala wekanye gwanyumiza. Hai nawe ndaba wala tosanyuse mugenda kufuuka maama. Naye nga gwabinyumiza Nakawungu nze kinda nakimbugwago obuzaale ewaya zamuvuddeko dda. naye kyalika bamututte ku St Charles ewa Dr. Zuwa. Atandika okulagira n'eddwaliro gye bamututte. Wanonyugwa Tamulagiridde ku St Charles mujjawo gye bamututte. Bali mulava ey'ekitalo bagenda okuzaala bagambye omwana mulenzi wa busika. Olwawulira ekigambo nti omwana we mulenzi yagenda okuba omusika wa bbaawe jjukira nti yabadde tayinawo kaana konna wano mu nnyumba. Omukazi n'ayimuka mu busungu obw'ekitalo bw'atyo n'ayolekera ekisenge. Ne tuvaayo ne tukomawo ku ddwaliro St Charles bambi. Ne kakati nsawo omulwadde wange mulaba n'asoma. Okusinziira omulwadde embeera mwali olaba wabulayo kaseera ki tulabe ku kaana. Atofaayo abakugu bakola ogwabwe naye kati kyembadde nkusaba oba waligenze n'otuulirako wali. Kuba kakati wano engeri abantu gye bayitaayitawo ennyo bajja kulinnya ng'ate gwe okyalina akaseera akawanvuko k'ogenda okubeera ng'oli wano. Bwe katyo kakazi katu ne kawuliriza ebiragiro by'abasawo bye baali bakagambye. Ne tuddako eno alongoosa mwanyi. Awulidde bagamba wano okuyigiriza buli alina ne bw'onooba n'atampeko bbiri bagenda kuleeta omusimbi mutandika okuyigiriza abantu okuzinywa. Talaba nsonga lwaki ekintu takyongeramu omutindo. Tambulidde nno bwereere. Akati ow'olugambo ategedde kikeerezi nti lwamusaze. Muntu n'omubuulira amawulire agalinga ago mbadde mmanyi nsuubira okumpa ekikopo kya caayi awo ngire birala mbimaleyo nga bwe ndya bwennywa kazi antunulidde butunulizi. Kakati gwava kumbe bw'avudde wana wamatuse agenze mu kisenge bw'atyo n'akyusa engoye mukazi wattu n'akomawo supiidi n'amugiya tamusoozeza. Kati bw'atyo ne musajja waffe nateekako akakubira awo gwe bwagala ayolekera bizinensi. nini wafulumye gwe okyali omunda weekuluntaze alaga obuyinza awamu n'amaanyi ag'ekitalo era alaga munne nti wano yapangisaawo tayina kufuluma n'amuleka mu nnyumba. kerebera biki ngira nti nfulumye enkumbi ondaba lwaki tosooka n'ofutuka emisinde n'osooka ebweru byo bye nakugambye nga wakatuuka. Oyina okumpa ekitiibwa wamu n'okuŋŋondera saa byakuneekuntu gwe tugende tekuli kufulunze wano waliwo abakuuma ogwigira tuve wano tugenda waliwo abakuumi. mpeye mpaka kati mbwene enkumbi mpanvu ezitowa ayina kumuwa eri omuyini omumpi kubanga ye boosi nindi boosi awaka talina kukwata nkumbi nnene ng'ono kisolo ky'amaanyi waali. Atandika okumusomeramu amateeka g'emirimu gye bagenda okutandika okukola njagala owulire. Kakati tugenda eyo abantu batuwa ennimiro zaabwe netugenda netukola netupa. Omulimu oguli wano gwogerwako gwa kulima saagala gwa kayini eky'obupakasi tekirina kuba mu mumwa gwaffe kati ffe tetuli bapakasi. njagala onkabalira olumonde kasooli bikiwe ebityo tukola ebintu eby'enjawulo tubazisa kasooli ne tusimba muwoga abala ennyo kale lumonde ne bwe biba bikata musanvu oli asobola okutemamu. ayagala genda mukabalira bulungi ennimiro ye n'asima mulole y'emmere ng'eyo kabala n'okwanjala kakati kano akalimu ke baali bafunye wali wa lumbugu nyonyo. Lumbugu guno tugenda dukabala okulwanjala nga kwotadde n'odwani kalukale ate era tulwokye. Kati omugagga agamba bwe twokereza olumbugu olwo tulina okusimbawo nakati. Njagala owulize bulungi bye nkugamba. Ohumva nhumva nange kyenjagala okubuuza kakati naye abuuza ngera omukozi omupya omuntu ali omupya mu kitundu olobutijja kati enkola y'eri gye mbadde ekyalo kiri
nogamba nti kati oba tubadde tulimira ssaawa kubanga oyinza okugamba nti kale kantandike ku ssaawa nga 2 saa 6 ku ssaawa weziwerera 6 nze nja kuba maze oddukuba oluku mutwe ntambule nveewo kati kitegeeza okuva ku ssaawa oli akwata ssente okuva ku ssaawa ze walipootingiddeko ku duty bwekityo oba n'akuwa n'otambula n'ogenda kakati wano kinaabeera kitya bawo ssente kati eno gye tugenda okukola kiri kitya njagala owulire biwagala togezaako n'oleeta olugezigezi lw'ebusolo butijja n'oluleete kakati biwagala ali ku nkola nkadde kiri ekyalo byebino ebyalo ebyaviibwako tebamanyira mukulembeze afuga ggwanga wano wozze tusemberedde ekibuga era otambuzawo nabigere okugenda mu kibuga wano ogenda n'olima mazima ge gakolawo wulira ebigambo byange nti balina kukulembeza mazima nti kati kulima kuva ku makya bagenda bugenzi oba yiikanga eyo ne bagifiirako olugimaliriza bwe bati nanyini yiike yasobola okukwata ssente n'agibawa ku makya ssaawa emu paka ssaawa 10 ogwo mutwalo ono n'awuliriza ng'era amuzza amabega ku bye baakamala okunyumyako nga ndaba olugezigezi olina lungi ekintu tokisusiza ekyo kyennyini kyova okuŋŋamba ne luli nenkunyonyola eno bwe kibeera tukitwale nti gwe totegeera butegeezi tolina magezi lugezigezi lwewammwe nze oba olina olugezigezi sijja kukusobola munnange era bw'ato yakiraba ng'enkolagano eyinza okuba nga tegenda kusoboka tondaga si gwe oyina okumbulira ekyokukola kubanga kati manya nti nze ndi professional kuno ku mulimu gwange abantu bonna banneesiga wano oyagala kunyonoonera linnya weyoteeka lyenkuga gweolaba nti bw'owulira nga nyina akawayiro kendeseemu nga kakunyigiriza wakitokotambuli kuba notambula n'ogenda akwate kuba onviire eno ennyumba olowooza eryawo yabwerere maisere zenkwala n'asooka ayogera omutitimbe gwasasula ekizimbe kino mwe basula maisere zensasula ennyimirira gy'ayimiramu ng'agenze walandi roodi okukwata ssente ezo n'azimuwa byonna nga bizibumu nga kituufu ono omwami ava ebusolo butijja biwagalo tasasulangako wadde omuzigo era ono yali tayagala kumuddamu wadde ekigambo n'ekimu era lutandikiddewo okunywa nekati nkunyomya ekimukama wange omusajja watu yeetonda n'agamba abadde abuuzabubuuza kibuuzo si kunyooma ng'ono bwakitwala mu kiseera kino kati nze mba nkitwala ng'omuntu anyoomye pakati bwe mba njogera nga nawe bw'oyogera kati omuntu atusanga aba agamba ani kati afuga munne wano okiraba bulungi kati yayagala omuntu ne bw'aba ayiseewo mu kkubo wano n'abasanga nga banyomya ayawulirawo nti ono ye kabuto wano era yasasula guno omuzigo mbulo n'okola batoko biwagalo n'asooka abirowoozaamu biwagalo sebo n'asiriikirira tonziramu n'okola batokola embuulira njagala wekaazi ekyokukola naye naawe otandise kati okumbuzaabuza ate kati opita kati mbadde njogera n'ogamba nkuddamu nyina okuwa ekitiibwa kakati bwe nsirise ate n'otandika okumpita nti lwaki ate sikunyega kiki kyoyagala nkole ogambye sikuddamu nkunyonyodde bulungi nyo ebiwagalo wano yali ayogera amubuzaabuza mbadde nkunyonyola kati mukaseera ko kunyonyola tolina kunziramu si kyenkugambye nti tolina kunziramu kiseera kyonna kati no tugende tukole kakati bw'oba okitegedde twolekere gye tugenda okukyapira bagende bakyubirikane mu kiseera kino manye bwe bakola ssente gwe ne bakola ssente ne bapangisa n'addamu era naye wana ensasula y'omuzigo ogwo sebo ogugira abazaawo buzza ne mutambula ne mugenda kati tugende akakonda akagiramu ekufulu awo kaagwa aliro linaaga agenda kabaddizaamu eno batugende naye lugondo wakyuka mwana biwagalo sigwe kyali oli gwentegeera obulungi funyemu n'endowooza egamba nti oba naze wa muntu mulala nga mwefaanagana neefaanagana bwefaanaganye n'omuntu obadde ogamba kisebo ne bwenkolola bukolozi be n'amuddiramu abo ayina okufubutuka emisinde okumanya kiki ekibadde yinza okuba nga mize akagumba nengenda nzikirira wana ne anasasula ennyumba okunyooma eryetteeka bwe batyo ne boolekera ka bizinensi omukulu ateddeko akakubira awo oba yakasuuza nakyejwe tonna kyekiri akati ono n'afubutuka esayidi jjukira nti twamulese ava waka akati ate tumulengera alina gy'avaako ene walala bwatyo n'asambyasambyako nakugambye Shadia Nakimbugwaga obuzaale akuzanyire sinema nkuyanja zonna nga tugenda kuba tuzekkaanya wano wennyini ku kyano yaffe naye nga tukubiriza abawagizi baffe okusubscribinga kyamaanyi nnyo oshiyalingirako n'omulala comment ne like system zirekaayo kakati ono omusajja waffe bw'amala okuteekayo omulwadde we
bw'atyo n'amala okwogera buli kyetaagisa n'okumugyako ebimukwatako But I'm bored staying. n'abuulira kano kannyinaake Don't mind. Njagala kutuukako ku mulimu. engeri gy'alina okwasaganya emirimu emirala kasigale wano nga kalaba ekigenda mu maaso wano kaakati ate n'akasente akeetaagisa Yes. bamugambye akangi Nkomaoma. Nene kino kansitambuze. kati ngenda kukomawo mangu ogira okwasaganya ebya wano nange ngenda enjira nkwasaganya ebya ofiisi nkakasa nti ojja kikuuma bulungi bwe kano kakazi katu kasigala wano naye nga jjukira nti kaali tekannategeera kiki kigenda maaso nga buli kimu keebuuza kyebuuze ani akaaba tabanga ya kugambe tukyali ku lutalo lwennyini eddoboozi lyakyusa akaabanga kaana togira nawe ekiseera tekinnatuuka omukka gubeere nga ogulizaavinga najjaye empulirizo nayongera nayaka nawuliriza nanyiga ku bugulu awulire we butuuse kugambe sinema egenda maaso ndakugambe vigeraji nga nze ndi ku microphone Laiwoz movie production bakaba kukutuusaako mu kiseera kino kakyagenda maaso buli mbeera yonna nga bw'ogimanya ey'omu ddwaliro ku bantu bano gye tuli mu kwekkaanya abasawo ba St. Charles Medical Center bo baali beeyisa batya ne batandika okwekuba amaaso awo ebikola nasooka abizza mukirina okubikuuma okusinziira omusawo omukugu ono byalabye ne byategedde ogenda kubeera bulungi tokifaako naye tugenda kukutekako ate tosindika ecupa y'ebisa naye ne bowulira ng'embeera ekususeeko kukwatiriramuuko akakaako tujja kuba tukeetaaga mu kiseera kiri bambi abasawo baalinga bamubuulira kiki kyalina okukola mu kiseera kino okusinziira ku mbeera eriwo tewoomya nakabululu wadde akatono naye ngayo sinema egenda maaso Laiwoz movie production be bakabaka bakakuleetedde vigeraji ninja nkakutuuliramu okusobola okulaba wa gye bigenda okugwera kaakati tulengera omukyalo ono kugambye afubutuse emisinde gitenkanika olowooza tatuuse ku luguudo naye nga kyonna kyabala mukadde wange okuva lwe yafunye olugambo mukama yamanyi bw'atyo tandika okuyimiriza eziyitawo nga bwe zikirira bwe zambuka tannafuna emutwala iboda bambi kati wa boda n'ayimirira sayidi era balubyanza nga bw'obamanyi n'omulala najja mupaaki ngo naye tonsirwa yako tulabanga ndi oli aba ayimiridde dda kati ngenda mugamba ki omanyi omuntu w'ebizibu n'ekuba boda aba ate bw'atyo lubyanza n'addayo wemaze nsaba kuntwalako naye tuvuge sipiidi tula tugende owaka owiriwiri kawiki bw'atyo n'akwongerayo kano buli avaayo akakanga kakazi katu kalowooza oba anaavaamu amawulira kati musawo banayi nange update mi banayi naawuuyaka nnyo lwaki tokakkana kale musawo kanzikakkane naye ngako kyekafa kukabuulirako nti omulwadde atuuse wano bwetu ne tuddako ku lumwasanjala oloka zaali bize nga zitambula piki ze zisingako ennyingi abantu abaliko bonna obalaba nga babizibu obuveera bulinga obuveera bulimu n'ebituli bwetu ne twolekera ewa lino eddwaliro tuli bakabaka mu kukola omulimu guno gwozzeeko okitegedde munange kati be patient beera mugumiikiriza mukazi wattu amaanyi gagenda gatandika okumuggwa kubanga akaseera ke yeetoololedde wano nako kaali kawerako nindika wiki nteeka wano batuuse ku St. Charles Medical Center jukira baatugambye ono mujja wooli abadde asasudde olwasa ani agamba nti tuluvugirawo okuva eka nabulemu okutuuka wano ekamutakasa yongera sente naawe saakumanyira ika nawe ze sente ze batuleeterawo ne luli najja okunywa eddagala ze banjijjako nze nakuleeta yongera sente gwe nja kuyi n'amwongera akaabiri awo watu naafubutuka emisinde n'ayingira eddwaliro akazi kabbikana wayi nze nkabye tuleeterawo lwasa bwatyo n'atsimbula akakubi akaabiri bodamaani ne yeeyongerayo ne tuddako eno mu ddwaliro
Tufa uje baleko. Akati omusawo atukirwako nali ku reception. Wanawo mchala gwe baleso okutonga lumizibwa. Njagala oli ebuzo bamubuuza. Omukazi abadde mweru. Yasanga akwatiridde. Bamukwatiridde gw'ogamba. Ngazamute muleba odi. Agenze eri gye bazaalira. Bamututedda kati ebibekolebwa bibeere nga bikolebwa. Abinyonyola mujja wooli. Baali bakolagana nnyo alyoka ajja okulaba ku mujja we mu ddwaliro. Kugambye ekyagenda maaso akyali ewalatuuka butuuka eyakatandise edda kabina ku ddongo. Bintu byewakoze bannange simanyi nakumanyi. Kakati ne tuddako eno ewa musajja waffe Kagondo. Ate omusajja tanyimye ssente. Atandise okunenya biwagalo. Wagala omugenzi w'omusajja. Biwagalo ekintu kye wakoze. Omusajja njogere. Amazima kiri nti tekyanyumye. Lwoba wasazeewo okulima ekituufu twandirimye. Naye gwe n'omala galima n'okuba endaaya. Nnyo. Nze mbadde nkyaludde n'okulaba omuntu akuba endaaya mu biseera bino. Nnimidde olwaleero. Omuddo gwonna. Omuddo obwedde otema maaso bw'oziika oguli wano ku bigere n'ogenda n'otema eri ne ŋŋamba. So obwedde nkulaba oyangu. Ne ŋŋamba. Ennima gy'olimamu nga yingini. Gwe okikola otya? Kumbe yonna obwedde oziika buziisi ng'ate omusajja twagambye tulina okugira tukabale. Olumbugu tulugire tulwanjale tulwokye n'odwokya. Sinade n'olwata lwenyiza. Katoloza omusajja agenda kutuwaayo wadde sinja ekikumi kweri. Bannange. Neebeera ebintu byogera nga ddala biri ku mutindo. Byenkugamba byebyo. Biboti. N'ebinono nnimira bino. Mu butuufu nange ngenza okubitunulamu. Bannange olinye bubi. Lugondwa alabira ddala ng'ono kyaliwe yakoze omulimu omufu. Sente. Ne Lugondo. Sokolide. Amaanyi gentadda. Nze biwagalo waabwe. Kumanyi genkozesezza okuva ku makya mpaka kulima lubimbi olwo okulumaliriza. N'olyoka ogamba nti nalimye bubi ekyenkanidde awo. Era bwe nakulabye nange era nafunidde ddala essuubi ne ngamba nti nfunye omuntu bwe tugenda okwasaganya bizinensi. Buli kintu kyonna tukikole mu nkola ey'omulembe. Kati twaleka bakyali awo bakaayana bwe katone kano ne bakalagirira. Jjukira nti wali reception kw'otuukira ne kalaba namba 16 gye bakalagiridde nti omulwadde gyali naye nga waliwo wanaaliwo ne babuuzaganya. Bwatyo n'ayitawo mpolampola asooka atuulamu wano katebe ne yekkaanya. Kakati nyabo naawe oyinayo ali mu mbeera embi eno. Kyanze siinayo mulwadde. Kakati ate waliwo omwami gwe bayita Kibuule waawuliddeko ku linnya eryo nga balyogera nga yazzeeko wano. Asiriwulirangako bukyanzaalibwa naye nga Kibuule ye nannyini mukyalo oli era nga ye nannyini mukyalo ono omulalaze mu ddwaliro atandise okwekutyerera wano ku katebe. Efirimu egenda maaso nakugambe tuli ku kitundu kisooka. Laiwoz movie production nga gye kavudde Vigerage ninja nkatuulamu ng'era olemwa kulaba eno. Nze nvuddeyo n'amaanyi nga ganzigweddemu. Omusajja wattu amaanyi gaali gamuwedde bambi kubanga ekiseera kyonna kyalimidde. Tafunangako muntu amuwemuukiriza nti sigenda kukusasula kasente walimye bubi. Kati nga mu bufunze nataddawo okulima. Twagenze biwa azze kumwonoonera linnya nondeka ku lubimbi nga nnima naye era teyasirika. Yagenda maaso n'okwewozaako okusinziira obwedda bw'olaba nkabala enkumbi bwenju kuba bwebuuka ddala okakasa nti nakubye endaaya okugjako omusajja ng'ayagala kutubba bubbi. Munnanga akasente akange era zijja wange omusajja tatuwadde yadde ojja kukampa naye nga noono talina wakujja ssente kubanga alina okusasula aganye. Olimye bubi. Omusajja akikkaatiriza nti twalimye bubi. zange ozimpe obase ekyo ntwalewo omusajja ampe sente zange. Lwaki tamutwala ye n'amwebanjiriza kubanga amanyi okwata Obadiya. Jewa Omusajja gwayagala okwata Obadiya omumanyi. Edda bubi ali weekazaako. Kakati tugende twekalize mu lujja lw'omusajja ng'ate ensobi eri kufe. Walese nimera bwe mbadde nnima. Ate olubimbi we tuba twalimye waavuddewo nga tuleeta abantu nga batusalirawo oba nga tuli batuufu oba yeeyo mukyamu. Kakati ng'ogendewo omugaga ng'ogenda otandika okwogera ebigambo ebigambo eby'ekiseru naawe. Omusajja alina n'emmundu. Nze omulundi gwe nsoose okugendayo asoose n'ayita ow'akasaali n'agira n'amugamba kati yakyakola kyawo. Mbadde nkyesigikiriza ow'emmundu bino bikyesasi kimu ekikuba oggulu ne kuyulika. Omusajja najja n'agamba nti bwe kiba kirasoboka bankube esasi kugulu kati mma nkyakolayo ki. Biwagalo njagala sente zange. Nono bw'awulira emboozi
Lugondo etawomesa nakabululu Sajja ekintu kyali yasigala akalambidde ku kyakubanja wakiri addemu atufuneyo ekitundu eki. nze kyendabye nvuddeyo nga mwetonde nti afazali atuwe ekitundu ekirala tuddemu tukikwasaganye omusajja asobole okutuwa akasente kali twayonoonyeewo agamba tagenda nakuddamu ku nnimiro tugiseeka agenda gisigamu kintu kyonna Kkiriza omusajja atwongere tukkiriza ensobi yaffe sigenda kukikolayo ono ekyokukkiriza ensobi kikafuwe wano mpasente nze wennimye manyiwo wakyaliwo kati ekyokumanyira ekyo saagala yakisirwa egyoyogera njagala ebyo ebyekidongo byebyo nze sibangako mugoma mwe mugenda mu studio ne mwefumba mbu simanyi muvokolinga lutya olumye nayimuka n'enkumbi bubi kati nze olumye olala lutya olutalo lugendera ddala maaso nkozesa jjukira nti ono yali mupyanga yakajja okuva mu kyalo lugondwa njagala sente zange lugondo njagala sente zange bamubanja Sente zange. akasente aganya okukasesema nedda omanyi lwaki najja biwagalo bwe yekyanga bwagenda bwakomawo eri lugondwa naye ng'akutta enkumbi kati oŋŋamba nyambo tebatuwa mutwe yekyanga ng'akutta ekisi naye aba muzibu n'akikoonakona wansi awo Naye- ujja kumpa sente zange kyolina okumanya kuno tebeereegeraleegerako bwe bati n'ayogera ebigambo ebikangakanga era ng'omuntu anagira akakanya munne alegerako batya wano omuntu okulaba ng'oyomba okutta enkumbi guba musango sajja mpe sente nze nsobola n'okuggulako omusango ne mbagamba wabadde oyagala kuntema ekintu ekyo genda kikomyawa zitampisa omusango ogwo osobola okuvuunuka nga n'okusuza nze nkusuza olobutijja kuno abantu bino bwe ebyo embeera zeyeyeyeye ekyalo ekitamanyikiddwako na mukulembeze akifuga Ebisolo bu- ebyo gye babikolereeyo tebaagala mbeera naye nga mpisa mbizitya kakati kibi ki kyembankozeyo omuntu okubanja sente ze zabakoledde ozikoledde waawu wakoze ddi nga obagambye nti ebyo bwe tulina ewaganiddwa bwe gubadde kati ozireese ate ng'olimye bubi naawe sente tebazireese naawe mubibi sente zange namwesaa kumanyira gwe lwaki tatuse ku lulimi nawe lwaki tompise ne tugenda babiri ne tumwebanjiza lwaki ogenze weka nfulumya sente ngo ne bwekuba kukugirawo kikadi nze gambye tetugenda kusasulwa naye olaba ntuuse wali nenzikiriza nti tukoze bubi byekozesa okufuna amaanyi omanyi byekozesa okufuna amaanyi mpa sente zange oseekyo esente gamba mbwe saali ezitagenda kumuweebwa Gambye naawe. kyekigambo ekikola wano bulungi singa tatuwadde firimu tuli ku kinnauganda Weka. yigamu ki zakazabe kiggwe bagezi jjukira nti bano baali ba mukwano tolina sente Laiwas movie production Mpadde nze. bakabaka bakakuleetedde ndageza mpese nindi pafula richard Da. walakira Yes. ye muwandiisi ate era nga ye director tumba yange jjukira nti ye yakataddemu ne sente naye ndaba weekala eyo nyini gwe tulaba ku sikuriini ag'obuzaale njagala sente zange ijjewa tutwale omusajja mpe sente zange nze siina yadde n'olwataano n'omusajja tatuwadde yadde 10 namubikira ninange sente zange nzaagala sijja kubonaabona kaakati gwe babikira omusajja ntwale talinamu wadde tondo lyezziga era yagambye kikafuwa okukaaba wadde olukujjako okusigala ng'abanja ayambadde zino empale z'edda oyo olabikole mukulu bibi yezenakulabiddewo ezakataasa bibwekitu ayambadde ekipale kyawe yazze amanyi kyekisinga mu kibuga sente zange ate mu kibuga agenza okutuuka njagala sente embeera z'oku kibuga sizakwepika Ja sente- bwe yeepikuukulula wammwe tusula mu kuba weepika weepike oba onookola ekintu kikole kubanga tolinga nkangakanga oyagala kundwaza mutima nekimu oyagala kundwaza mutima jja kukusobola munaye sigenda kusobola muntu agenda kundeetera birwadde musajja nze kyetuba tugenderako ky'oba omanya nagenda mmwe buli omu Nda. wamaanyi mu kitiikye emereyo olubimbi olulala ng'ani alulima nanyini kufuna mirimu asobole okuleeta alaga amaanyi ag'ekitalo eri ono gwafunira emirimu damu okulima olulimi olulala jjukira nti ye mugezi mu katundu kano we bali njagala sente zange akiyita nti kibuga nze nkubuulira owulira sente so bali mu seemikyalo ekintu ekya kyonna onoonye sente zange ozimpe sente yafuuka sente banaye n'omuntu yakola sente nno njagala oluggi amazima gakatabo batopadde sente zange n'alayira katonda gwatalabangako njagala sente nga bwakutta enkumbi bwagikoona wansi njagala sente zange naye nga talina kyanjawulo kyakyusamu wadde kyakolawo okugjako okwerega obwereezi ono n'amusa akasiiso yategedde dda obusolo butidde ebigambo bye bingi ebikolwa bitono njagala sente zange njagala sente zange olinimu agenda tagenda okwenenya okujja okwetonda n'oŋŋamba nti nimye bubi abantu ffenna tusobola okukola ensobi njagala sibbirwa naye bw'okola ensobi osobola okwenenya Nze- kakati bw'oba oganye okwenenya its up to you lukolandwa you can do what you want ndereza n'ateekamu olulimi oluzungu ono bwe yawulira oluzungu yali talinaamu musajja wa katonda bw'atyo n'atema teyategeera oba bamugambye bigambo ki olaba yayinamu kabikoozi kati weeteeka ku nze nasoma natunula ku mbaawo 3 wali ku lubaawo lumu kitundu n'odduka mu ssomero oludaawo manyiire najja mu kibuga mpangisiza ennyumba nakomba ku lugalo tandika okubala
embweno naye omuntu abala emitwalo 2,3,4,5 asoose komba ku lugalo oyo naye ate bimwe emuteeke mulebo yiye tujja okufuna neni kati Kagondo ye mugezi w'ekibuga yalaba kino kibuga yafuna akakubiro kaawo akati ono n'atandika okwekutyera Nakimbugwe abadde atya bwe yetegereza waadi namba 61 omulwadde gyali tandika okubaako byajjayawo mu kapapula naye ng'abijja wano ku kalunsambulira mu kifuba awo abeewala gakalondoozi n'ayita bakalondoozi bajjajja lubowa bonna bajje babeerewo ng'abajulizi mujje mubeerewo ng'abajulizi ng'ekikolwa kino kikolwa mu maaso gammwe nkakasa nti bajjajja nange musobola okunkuuma ng'abantu abalala sisobola kumanyirwa kutuuka ku kino musajja n'ayeta omukazi n'amugirako azaala omwana ye musika akati nze nga ndi wano bajjajja mba nkola ki ekituufu kiri nti n'amutsindikira n'atumya obubaka ne bugendera mu mpewo mu kiseera kyekimu ng'obubaka bwakamala okugenda tetukakasiza oba butuuse n'ajjayo ne zibbazuka yajja nazo wano era nazo n'azizaayo mu nfo we zibadde endala n'azisigaza mu ngalo kugambye tulengera sinema Kinnayuganda kino kibeere ekyokuyiga n'ajjayo obumwanya awo baali babusiisesiisa ebitenkanika yabukanyuga atunudde emabega ne bamugamba tadda okwakanyuga obumwanyi teyaddamu wadde okutunula emabega bw'atyo n'abuuka n'atambula n'agenda akati tudda ku musajja waffe nindi mulimi Bafula Richard ag'obuzaale akomawo eka bw'ati ajja asalinkiriza mpola mpola ajja yeekengera embeera yali yeetegereza ki mu kiseera kino njagala wekkaanye abala yali mugezi wa ku kitundu ekyo ku kyalo kyali kyamulema nga yefala asembayo bwe yajja eno yafuuka kagezi munnyo kugambe kasinema kagenda maaso vigeraje nga nze ndi ku microphone okusobola okumanya gye bigenda okugwera akyali ewala kugambye yita munno omugambe tetwasimbudde dda era kagenda maaso kakati noono yali atuuka butuuse ewaka enno ye yeetoolodde bwetooloozi kati ono yayita mu bushoti kati kuba ekitundu yali akimanyi jjukira yavaayo amugambye akasente bwe kaba kaganye kagende atunde oluggi luno najja atandika okunyenyanyenyawo ku kigi nakyo nno kyali kiga oyeberamu biri ebintu ebanage kibi nnyo omuntu okulowoleza ng'owekyalo ekirala ate ng'oli ku kirala bagera kuziba mayisa agalinda bakuteekako empingu nga bakutwala maama oluzi lulamba nolekango ogenze ne bwewaga nze nobedda manyi nti olugisenga kati walugyemu nadda oyogera bintu byotaakole biwagalo okyankalanya ovuddeko gwenna onyiiga omunyiga nga mukazi musajja wetu yagenda okulaba nga bambi ekikolwa kyagenda okukola ate nga kiyinza okumuviirako obuzibu ddala nga mune bwagambye n'asala omuliro naye kati mbutuufu bw'obeera nga yeggwe nga gwokoze emirimu gye nkoze oyinza kukifiiringa otya in fact mba nefiiringa bad yategedde nti ono talinaamu kati oluzungu aluleeta mu angozi zonna oba alutuufu oba serutuufu nkulabye naawe tubale twogereraawo zibadde zivuddeko ngenze nenkulabaawo neŋŋamba ono bwati bwanyiiga kumanya okuva mu kyalo ate nange ngenze nenzijula nempuliranga kugamba kipiipe neŋŋamba ono kati kiki kyagezaako okutegeeza okimanyi nti nange zivaako osanze walinga ntu kubanga osanze mwanayo nga ndyawo nze nampoyeddaawo badde sirinaamu wadde ataso nga buli kimu nkibalira kasente ako ketukoze olwaleero neŋŋamba nti nange ntandikirawo kweyiyangu omuntu ku lubimbi kituufu era naffe nange era obweddambala luno olubimbi olulumala bwetu tetugenda kuba tukikutte akasente kabadde kakawera nno munnange era bwe nekkanyiza ne bwenziramu nendowooza gye tuvudde nga tulima okimanyi nti olimye bulungi nnyo omusajja muyaye naawe oyo babbi bubbi nnyo kati nadda ku saidi ya kyaliwe mbu babakubye bukubi ku mutwe naye ate nga tulabyeko kasente nga yewaana nti bwe yasooka mu kibuga kati ono mwinakyalo tebasobola kugabana kasente
kasita agenza bano baali ba mikwano kuleeta ssente ono akaseera ke yakamala mu kibuga n'empale eyulise banempulira tayinayo ssuubi lya lugoye lulala kipale kyasiibamu kyasulamu kyalimiramu mutuufu omusajja nze mutadde bagagga abafaanaganako ngaabo era sikyaddamu bakolera naye kati olaba emirimu gibanga mingi wano oyo bw'aba atubbye ate omulala agenda kutuwa era tujja kutandika okubakoleranga gwe lwakuba oli mupya wano naye buli kimu ojja kwongera okukyekaanya muleke ekyo tokifangako nnyo ate kati naasala eddoboozi njagala nakukwasa njagala owulira obubbe bw'omusajja ono tukwase zabbuli 23 n'aleeta eddiini omuntu ono naye akubbira mu ddiini mukadde wange ejja kuya zabbuli 23 mukama ye musumba wange mbu mukama ye musumba we era teyeetaagenga amugalamizanga mu ddundiro ly'amazzi amateefu yange akomyewo emmeeme ye anagikomyawo enjala leka naawe kati emmeeme bagize enjala eruma oba ayagala kuntwala butwazi komawogo ojja kulabanga wewe kakkanye wekkiririze mu ekyo bw'ofiirwa tosula ku malaalo kati kkiriza nti batubbye naye ate omulala tagenda kutubba funeyako okulya bayinamu emiwogo gyabwe awo gimazemu ennaku 3 n'egyo bagiwaaseko nga gigaze n'olwaliro bagenda giddamu bawaateko buwaasi ku myogo gy'omusajja ndieko nogaa omusajja ayinza okwekyangirawo kati nabadde so bwe nti njagala kusima ne muwogo w'enkomewo nga nze nekkutidde singa tuli ate ekyo kiba tekikola munnange abantu abo ogirekanga ate kati omusajja okutuuka okujja muwogo we naga ate abaalima baagira ne balya muwogo wange ate ekyo tekikola leka ye atukola ebibi ffe nga tukola birungi omanyi mukama agamba akuyisiza oby omuyisanga bulungi kuteerawo emmeeza yange yagivuunika na buvuunisi yakkiriza nti katonda mu kifo ky'okumusembeza ku mmeeza eye yajjawo nzije ate bw'ati omwene n'amugirayo ekidomo leeta ku mazzi ku luzzi sajja watu yawulira obusuwa saakumanyira jaleno mumpamasi genda kukima amazzi ate waliwo omuntu akuleetera ebizibu naye ate bwate bw'atunulatunulamu ng'ate alaba talina waakudda bambi ate ekidomola yakijjayo era bwatyo n'akwate kuba ayolekera oluzzi era omusawo naddamu n'ayitawo kati ye omujjanjabi baamugassa edda n'atwala kipamba awo kakati ne tuddako esayidi tulina gwe twalese ava okulaamiriza mu ddwaliro era bw'ati akomawo ewaka waabwe jjukira nti gano ge gaali amaka ge kakati ni agali kwoshanajja tegakoledde sooka ombuulire bye nagambye biri azadde balongo naye banekajja ddala kituufu oba basikaani akebera binga sitali mwana omu obanga azadde bazadde omu tekera obanga azadde ekyana nga kinyirira n'atandika era okuleeta ebigambo bino ebisomooza ebisudiya obusudiya gino gy'emikwano bananga abantu gye tuba nagyo wulira ebigambo byaleeta eri maaso ga munne obugoye ndoza kati bwera babusabira ndowooza obugoye babugye na Dubai sanyu eryabaddewo tebulinyangako mu Uganda bannange olaba basanyuse bagenda bugenzi ng'omukazi alumwa olwo wati amaze okuzaala olowooza ki ekigenda okubeera tebagenda mukolera mbaga zino pate ezaalagirwa ku Serena nakawungu ono ne bimusukkako nakawungu njagala owulire webale kumpa amawulire go amawulire ngeyanziza naye mbadde okusaba bino bye njagala owulire kwate kuba ove mu kikomera kyange nkwegayiridde toddanga bwe katunikekwa kule katambula ne kagenda yambi ogabwobadde osasula kakati ate noono ne yeekalizaayo ate omuntu omu adde amuleetaga kusasula kyokka ate n'akwekalizaako mbaotambula omuviire kati kyagamba wano badde nfunawo ki akulira abasawo alabibwako nga naye yeeta mbeera kyeganye kiki kye batalina mu ddwaliro wano omusawo ono kyali mu kunoonya ono yaleesi musawo bambi wali mpadde edakiika emu oba bbiri ntubaako bye twogerako teri yali akabalamu wadde amagezi obala kuba balaba nti kaana kakati katonda ono muntu muzibumu olumu olunaku bwe lutyo bwe lwaziba era ne bukyenkeera nga tewaliyo ggulire lyonna liraga nti waliwo essuubi ku nakazadde w'eggwanga naye nga jjukira nti okuzaala luba lutalo nakugambye Laiwoz Movie Production bakaba kukutuusaako nange Vigeraji nenja mbeerawo ku mabbali okusobola okutegeera bino bw'otunuulira obulungi mulimu gwe ondaba nga ki
omaze ebbanga lyenkana nga ono omukazi we yamulumba mu ofiisi genda mu weekends ewiikisi zolekera kuba 2 tolinyangako waka naye ddala oyagala kumbuulira nti oyina amaka era gwogalabirira saagala oyogera ebigambo bitanyuma mu ofiisi yange kati abantu webakuwulira kabulenga n'abantu kyogamba abantu nti baliwo okwonona amaka g'abantu tetolina kumalira nsonga ya waka mu ofiisi kati fuluma ogende bwe yawulira ekigambo ekyo n'atuula ne ku meeza akati baba bakuwaana leeta zibunduuzi oba leeta military oba bano kale bakuuma kyali waffe bakikofiira babakuuma abo kale tulabo baba basobola okunfulumya ogenda kunfunamu obuzibu gwe ebigambo byeyogera ebyo kabulenga nokunfunamu obuzibu naawe kyogamba gwe tosobola kunfunamu buzibu nange nsobola okutuusaako ekyobulabe ekyo nanga nawe bwokirowoozaako tolowooza nti gwe katonda gwe yawa amagezi wekka n'obusungu tebatandika okweyogerera ebisongovu sigenda kudda waka okugjako nga neesaliddewo ng'omuntu so si ku biragiro byo netudda ku St. Charles Medical Center bannange ekituufu ekiri nti nsaba kumanya simanyi okuva olunaku lw'eggulu teri kintu kyonna kye mwaŋŋambyeko omulwadde ali ku kiki jjukira nti nze mujjanjabi bannayinayo njagala okumanya kati bannange omujjanjabi beera mugumu singa wabaddewo amawulire agakambaga era singa twagaleesa edda gy'oli osobole okugongerayo eri abo abageetaagisa okugamanya mutandise okuneeraliikiriza waliwo embeera gye mugenda muyitawo awo nga mulinga be bagoba ate omulala n'abanga aliko ebyewaabwe ne ŋŋamba kati olunzi lwaki ntuula obutuuzi wano ne sijja kumanya kiddako mukazi wattu kyali kimususseeko twakamuteekako ecupa z'ebisa ziri 2 naye enkakasa ey'okusatu eno gye tuteebereza okumuteekako weenaggwerako ajja kuba ayinawo akalembereza akazi kattu kaali tekamanyi na cupa za bisa zitegeeza ki era omuntu yalisanye kuteekebwako ecupa z'ebisa bimeka kawulira ekyo ne kakkakana bwe kati ne katambula ne kaddayo kati ne tuddako esayidi eyo lugondwa oba buli bwondaba ate era bikoozi kati bwondaba muli ompita kiki pangira nenkutunuulira ate gwe nga torespondinga why kikazi kyatu nekyesekeramu awo kyagoyida olowooza musajja natandika okukuba obusajja liwooli nze mukama oli guweesibyeko nze mukozesa ate nze omuntu atalina magezi gasobola kwenoonyeza mirimu nga nze boosi we kati siraba lwaki tojja eno ne weesenerako okusinga ate nze musasula ate azikuwereko eri kati gwe sebo njagala owulire sikia oba oli mu kunkwana okwana oba oli ku tabulation era kyenkana oli nkwana okitegeera ate oba okitegedde kakala ate ekintu kyotegedde lwaki obuuza omusajja gwe nyina mupakasi kati gwe kankubule gwe katumpalaati wadde oli apakasa bupakasa saakumanyiira kale kagira akatwe kalinga akegongolo no namuvuma n'atambula n'agenda kyoŋŋamba nkitegeera nti netuddako mu yafeesi omukazi yali amaze okutambula n'agenda ensonga eri bweti ekintu kino jjukira nti yali akwasaganya emirimu egy'enjawulo kati ali kuba bizinesi patana be balina ekintu kye baali bakayanako nga kiraga baali waliwo we batamubaliramu magezi ate nga ye kafulu mu kintu kino bwe kiba nti buli kintu tugenda kitambuza nga bwe mwe mulowooza ekyo tekigenda kukola ebbanga lyemmaze mu kintu kino mwalifunyeyo obudde ne mumpuliriza kino ekintu nkiruddemu nkitegeera era nze nina kikubulira bwe kitambula no jingo John Bosco ag'obuzaale oyo naye akuzanyidde nnyingi nkubulira akawonvu n'akaggaako emirimu gino bwe gitambula naye gwe bw'onoyoza nti ebintu bitambuza bwe batyo no si bwe kiba no bob yali akalambidde ku ndowooza ye bagamba nti ekireeta abawabuzi kutuwabula mu bintu bino naye baba bakyali mu kukaayana ne wabaawo akafanga akalala akaali ku mmeeza jjukira nti abasajja abagagga baba n'empuliziganya eziwerako kakati neri neereeta obubaka obulala okuva esayidi emu nayo n'agirisiivinga buli kimu kiwulira bulungi gera maaso n'awuliriza obubaka obuzze wabula gye busembedde obubaka ng'olina okukyusa ku ntunula n'okanula amaaso omusajja wattu amawulire agaali gazze nga si malungi bannange tekisoboka temukiŋŋamba kale kankitwale nti ndoota buloosi watu natandika okukuŋŋaanyiriza obuntu mu ofiisi amasimu yali agaleseewo ajjukira majjukire nti ate alina okugenda nago nekkubo lye yali alina okukwata ate yali abuze bwatyo n'ayolekera
alagawa efirimu egenda maaso. ne transport abadde yambula nga sikyalina sente. Kati mukwanira mbadde nga nkulowooza naye kati nga mbeerawo ne ngamba n'atambula nti okutuukako. Ira nenze gwolaba nkufaako omutima gubeeno nga naye okimanyi nti nange mbadde ng'eno naye ng'omutima gwasigala eyo era ebiseera ebimu nga neesanga ndi ewantu nenga oba ndiruddawa kati bwe gukomawo ate nendaba wendi. Kikazi kyattu kyali kimwagala bambi. tofaayo ngenda kuyiiza ekyokola. Era buli muntu aba n'omukwano gwe mu anga ez'enjawulo. Nabo bwe batyo bwe bakikwasaganyanga baali batuddeko wano mu kaseera ak'essanyu. Kajja byaggwayo mu nnimiro. Newankubadde musajja we yali mwavu naye yalinga amwa kaakati ngenda kuyiiza. Lugondwa n'atuuka Ebikajjo agenda okweka mmwe Aba. mwakitandika ddi kulikayo. kulikayo ka mutaayi kabulenga ne mutaayi we naawe mukola ki ku mulyango awo? Tutudde kyogagwe totulaba nakakanya enkumbi Omugenyi wange ajja bulijjo kati ateerwa n'asala omuliro. ekibuuzo. Omuntu gw'omanyi naye atoose okumbuuza ebibuuzo ebiringa ebyo. Jjukira naye yasuddeyo ku bugambo naye ne bamumuddiza. Njagala mubeere n'empisa. Ku mulyango gwange. Oba yali anywedde ki? Muli bantu. Kati muli bantu bakulu muli ku mulyango ate ng'omulyango gwange. Omukwano gwammwe. Abantu baali babala bamusindira awo laavu kati kibakitegeeza ki? Tutudde mu mulyango gwe tusonyiwe naye. Musajja atu ne yeetonda bambi. Simwagala wa. Kakati otulotya n'omuntu afaanaganako ng'ati ayagala kutubuza ssente akanya n'ebisiraani Bulirekeyo. n'otudde apo kiziita kakati babalaba Kale tuyange enjogera ekyusa entunula n'ekyuka. tusonyiwe tugenda kuvaamu se. Nze Kati kale ekyokuvaawo muveewo kati naye era oli kati ayayingire gwe osooka oveewo beeko gy'ogenda then naye munenyenga ye ate oluvannyuma akunenyenga gwe ono bwe yawulira mbu ono mwenna abantu muli. mu lugondo aveewo abeeko Ajja wano buli lunaku. ye byanenya omukyala Kati leero tomwagadde. ng'ono taliiwo Anga muli. nannyini mukyala. Naye sikutegeera leero okyusa. Mwana Taayo. ebigambo byogera mbadde sibikusuubiramu ku mulundi guno ate Sibyagala. atandika okuba enkumbi ne jambiya Sibyagala. Naye ng'oli bulungi. Ndi bulungi. n'asembera Bulungi. asembera kusubi sijayagala Okojje twogere. gira kale tulabe oba wagugandeko kale twogerere eno then malenzi genda baata oyo nayimuka agoberere naye ate afunamu Teeka ejjambiya. agenda okula omusajja agalula ejambiya mu ngeri Tugenda oyo. agiwujjawujja Twogeremu. Sijja alinga eyegeza bawaata batya omuntu bamutema batya okugulu Sitegedde. ensinga evaako etya kuyiiza eki kateze yenna atunula aloola kubakuba. oba yali agezemu n'ekikoola Yakugobe. naalyawo muli ku mutwe embanga Jangu. era twogere ati kale jambiya njesudde n'asuula ejjambiya amugye wamutwala emmanju mbu boogerere eyo amulekeyo ate mbw ajje boogere n'omukyala ono okusinziira ku mpisa zaabwe ze baali batandise mu kiseera kino nga tezijja kusoboka awaka wano kaseera keetolola katono ate ye gwe baalekayo yalina essuubi ery'okulekayo ono naye kati tebakkiriziganya. Mwana osinzira kyali byaŋŋambye nze sibikkiriza agambye mbu simanyi mbu zijje kugambe mbu oyingire mu nnyumba mbu ajje mbu mugira munyumize kakati byeyo bye nali nkugamba omusajja oyo yagenda n'antera bikoozi n'aŋŋamba mbu ayagala nakutta mbu tayagala tubeere ffenna okakasa kyangu nze mbikumalirayo nga tulina eri ne batambula ne bavaawo nga naye ye yali amanyi bagenda kuyingira ennyumba kati musajja waffe bwato bwa nti naye yali amaze okutuuka mu ddwaliro era naye teyasobola kubaako byakanyonyola naye nga zze kapaalo omujjanjabi talina kyamanyi wadde akatono. Musawo bambi njagala mumbuulire kiki ekiganye bane esente ze naleese entono. Omuntu atuula wansi then twogera ng'abantu abali machuwa. Omusawo n'asooka n'amukakkanya bano baba bakugu. kuba twagezezzaako ekisoboka kyonna. Abasawo ngaffe omulimu gwaffe twagukoze n'obugumiikiriza wakati n'obukugu naye kati ate waliwo bye tutasobola kuwakanya eri Mukama Katonda eyatuteeka ku nsi eno omwana teyasobodde kuwona essuubi lyange bambi. Musajja wattu abadde amuyinamu essuubi eritenkanika era nga ye musikaawe kubanga sikaani yali yabalagadda nti omwana mulenzi. Ebyo byonna tebyali badde ensonga kasita omuntu gw'obadde otegeera obulungi omukyala ye yasobodde okuwona ono omwana mujja kuddamu mufune omulala. Okutwala saaliganye naye Yasaba bamutwaleko omukyala gy'ali
olutalo olwo olumanyi omusawo era lutalo ddala n'agezaako okunyonyola okusinziira obuzibu omukyala bwe yayiseemu n'obukoowu kwabadde yaziriseemuuko akacyati yaziriseemu kati iriiri awo naye tumuweemu akaseera akatono ajja kuba asobola okudda engulu musajja wattu amaanyi yawulira nga gamuweddemu kubanga buli kimu kyonna abadde akikola n'amaanyi ag'ekitalo bwatyo yayimuka era yakkiriza nti Katonda yagaba ate era yajjako era naye yasobodde okumuggyako naye ate n'omusawo kyasigala kimuluma kubanga bambi naye yali yatobye ebitenkanika okusinziira bwe twamulabye ugambye bagiise bakazi Lwendo nga esinema gye tulaba okuva mu Laiwoz movie production Vigeraji nga nze ndi ku microphone okusobola okumanya wa gye bigenda okugwera. Subscribe, like, sharing bitukolera. Kakati bwatu yatuuka eri kannyinake era yakawa amawulire. Tetusobodde kufunawo mulamu okujjako maama yekka. Kiki ekyabalemesezza kubanga obwedda beetala wano ne mbabuuza nga tekulya nnyega kakaze katu teyakaganya kukaabira mu ddwaliro bwatyo n'akakwata mpola mpola n'akazeene manju w'eddwaliro. Kati mune si kirungi kukaabira mu kifo ng'ekyo. Jjukira nti mubaamu abalwadde ab'enjawulo naye ensonga yaffe era nga bwe njikugambye bweri omwana ye tasobodde kuwona naye kyamukisa mulungi nti ate omukulu ye waali ekituufu kyali tekakikkiriza era nga ne bw'okagamba ebigambo ebifaanaganako bitya ku birowoozo byako bambiko kaali kalowooza mwana yekka kale badde agenda kumpita ssenga sifunangayo omuntu ampita ssenga naye ate n'abasawo balimba baali badde bambuulira buli kimu ekigenda mu maaso naye nga ate siwe tebateeka okukola emirimu gyabwe kubanga kakati newankubadde ono yagirako ng'omujjanjabi talina bukugu bwali bwasobola kuteekawo kweri embeera eyali egenda mu maaso. Yakakakkanya bambi era n'akaleeta pulogulaamu empya eriwo okusinziira ku kiriwo badde nkusaba ogende eka musobole okuteekateeka awaka kubanga engeri kino ekiguddewo tugenda kufuna abagenyi ab'enjawulo naye banaasanga walinga bwe wali ne bano tugenda kutetenkanya engeri gye bagenda okuva wano mu ddwaliro akawungeezi. Musajja watu bw'atyo yakaleka wano n'atambula n'agenda naye ng'embeera yali ya nnaku ebitenkanika. Ugambe bagiise Laiwoz movie production bakazi Lwendo nga esinema gye tuli mu kulaba mu kaseera kano. Ate ng'eriko n'ekitundu ekyokubiri ze sinema z'osaanidde okulaba ng'ogiva kumu ng'ali akatogo w'obuukiramu wadde akatini bwoti enyebe maze okukuleka kaakati ekisaanidde kugibuukamu wadde akatini. Vigeraji nze ndi ku microphone linda ekitundu ekyokubiri nakyo tugenda kuba tukikutuusaako oluvannyuma lw'okufundikira eno yennyini gye tuli mu kulaba mu kaseera kano. Kaakati tulengera oluguudo lumwasanjala tulengera ekibuga kyaffe ekikulu Kampala. Kaakati emmotoka Noah tugirengere ekomawo omukulu akomawo ewaka Kanamba tije yali avuga amaze akaseera nga talabikako mu maka ge era tulengera akuba eŋŋombe omukozi asemberera geeti okujja okogolerawo mensitaani linanyini maka. Jjukira waliwo olutalo olutenkanika omukyala yamugamba ekiseera kyonna wajja kubaawo obuzibu wano naye teyamuwasa kumuleeta kumuleka mu maka gano kubeerawo nga bimuli. Ye sinema gye twalema kulaba bw'atyo omuwala yazzaawo olugi mu ngeri ya mpolampola ng'era agulidde omufiirwa akomyewo wano wennyini nga ge maka ge amakulu. Kugambye tuula weetegereze saagala otemye wano we tutuuse weewali omule ennyingira gy'ayingiramu. Nindi boosi leero ngazze bibye omukozi naye yatyamu bw'atyo bwe yatuuka mu ddiiro n'asooka ddamu n'akuba obufaananyi
omuli ebigambo ebiwawaza amatu. Omusawo akikubyawo atya mu ddwaliro. Omwana abadde musika naye mu kiseera kino tasobodde kuwona. Tulengera ajja empola empola n'ayeetegereza. Kiki okomyewo tokonkona ne bagasimbagana. Oba tokyagala kwogerera ddala nange? Bw'oba tokyagala kwogera nange lwaki tombuulya nange nenkwesonyiwa? Tunaakabugaana entamu ebugaana muliro. Natandika okugera obugerawo obwedda. Waliwo eyali yabutamwatamu edda n'atandika okutunulya ennyumba neyetegereza ebintu nga biringa ate byataalekamu olw'ebizibu byalina. Omuntu w'ebizibu naye asaana kukwata mpola n'ayimukawo mu nnyimuka y'abakomando ba kakazi ne katyamu bigambo nebi nayingira ekisenge. Nakugambye sinema egenda maaso. Musajja ono yagudde ddala oba tebabanga bulijjo manyi nti nkyalina muntu naye nga yavaako dda. Kakati nako ne katandika okubaako bye kajjukira. Omanyi waliwo ebintu bye tukola bino ajjukira nkaaga mu emu enatuukiddeyo gye bagambye omulwadde gyali gye yasindikidde obubaka obwayise mu mpewo. Yasanzeewo akawala awo kalina emimwa giri awo giringa gyanabansasaana n'akatuula esayidi ne kamwekanya bya kitalo. Agatagata ebifaananyi bw'atoolako bw'akubisa ansi ekyagaanya okujja n'ayimuka. Oba nze ngudaazanga. Omanyi waliwo omuntu oweeteebereza okubanga bw'oba si gwe mulalu gw'odiiringa naye pata naawe yateeka okubanga mulalu oba mwembi. Addamu n'alaba engeri yakabuuzizza. Ke kamu ku balina abalwadde mu nda eno akaana kakyegaanye. Kano ak'emimwa egya nabansasaana. N'amubuuza Kibulo oba beemanyi. Kalayide ne kakomba ne ku paasi. Kakati ekyo kiba kitegeeza ki? Najjukiramu engeri gye yabadde yeekutyera ng'ajjayo kalunsambulira okusindika obubaka obw'empewo okusobola okutuuka eyo gye bulaga. Naye n'afuna amaanyi ag'ekitalo n'aguma ekiba kibe. Ngenda kutoba n'omuntu olwaleero era eno essaawa kati gye nyina okukozesa kano akadde kennyini eno kyansi gyenfunye sigifunangako. N'atandika okumwesunga n'aswakira ng'alinga essalambwa eneeba nanswera eno. Mukazi omusanga ali awo mu ntebe yenna. Kaakati Kibuule Minisita Kibuule aba afuluma ennyumba akyusizza ataddeko ekikooyo awo y'afuna essimu. Essimu evaawa ayogera ebigambo abirya kubanga akimanyi nti mudiire eryabiwulira bw'alabiriza okugira kuti kakati niŋŋamba oba tuyite ekyemmanga naye kakati mu nsooke olaba kale kiri okke kubanga kakati bwe kibanga poliisi yegambye kati then kitegeeza mba nyina okubiraba n'abasajja ne bajja ne bamupiikinga then nze kati ngenda kwogera n'abapoliisi naye kale kanzije tulabe ngenda kwogera nabo maaso ku maaso. Apoliisi nga namna gani emboozi tegasse naye nga ba bafunye obubaka bamaze okubutegeera. Abadde ayogera naani ajja kundaba kasita manju teri mulyango ne bwanaakola atya. Olwaliro omusajja ono Kiggwe for sure Kiggwe mpulira nga mbikooye bakoowa bambi. Kakati mu maka bwe gati bwe gabeera mulaba bikomera. Kibuule najja nindi Kibuule namuyita amannya ge. Tokyambalira muddala wadde akati. Omuntu bw'aba atudde wano mu ntebe Otuuse omulabanga kiki okuva lewaze tolina kigambo n'ekimu kiwanyeze wabula engoye zenkera ku makya n'enjozanga kwotadde nozigolola sebo omukulu gw'oyambadde onyumye ogende okwane akosika manyiiro namuyita kakazi katu yali akayita Benita. Kiki kyoyagala nkugambe mu kiseera kino? Sente zenkuwa ze zivuddeko obuzibu nyongezeemu. Yali azeewulira n'akwata esayidi nindi waleti
waliwo ezibeera nga kale teziriyala ezayakamu akasana kati neyono kibuule erimu ekinyanya nakimukanyukira nga ganyo ekamukuba oluye kabulenga nokuddamu okumanyira musajja mukulu kubulwa amagezi kyogamba omuntu bwasirikala batategeera buli kimu kyonna nkimanyi nga bwolina bannakawere simanyi wenoze wano girawo namumuunya amatawo kati watsekawere omumanyira bumanyizi kyogamba nze siri mukazi yali ayagala kumanya ensonga lwaki amukuumidde maka muno nga tamubalamu kabuntu yali ayagala okufune musajja watu naye nakangula ku ddoboozi nayimuka esinema kugambe tuli ku kitundu kisooka bakazi lwendo egenda maaso ne tuddako esayidi nindi pulimo tugijjukira bulungi eyo emirimu gyayo bwetuto ne tukomawo sayidi eno wakyonduulira n'okunvuma amagufa osobola okukikkiriza nti omwana gwe tubadde tuyinamu essuubi nze naawe nga kwotadde ne mukyala wange omulala omwana mu kiseera kino omufu yafudde dda tasobodde wadde okumuteeka ku nywanto y'ebbeere wadde dakiika emu bwe omwana n'afa kakati ekiseera kino wongambira nti ndisekawere empunya mabeere kiki kyogezaako okwogera ne katandika okudalya ne kanyenya emikono nga bakamutunu akamukimba omwana w'abandi kati ali eyo simanyina mu kiseera kino kyali kakati njagala owulire awantu wano wakulu bana toyagala Brenda buli kyakola tokyetaaga toyagala nakumanya bimufaako kati buli omu yalina ensonga ze nga ntuufu omwami agamba nyina kusirika kakati wandyagadde nentandika okunyumiriza emboozi engeri gye namukwanamu mpaka kutuuka kufuna lubuto kyowagala okumanya naye ate nga ddala kituufu asobola okugenda n'anyumiza omukyala namunange ati nagira eyo nenkwana kakati ate nemufunisa olubuto kakati nemututwala tugenda mu ddwaliro kakati yazadde omwana n'afa nekamwongera oli olwokubiri akamanyiro ke kamukubya ekigambo omwana w'abandi ono ye si mwana w'abandi nze ompita kiki kyogamba nsoloza ezanzaala konya yeyanzaala oba nava mugana agasolo aganene gakabeza gakabeduusi envubu akoye okuwulira omwana w'abandi wano ye mwana w'abandi alina okusookerwako sosooli kimu bibiri mwana w'abandi olinga agamba tokyalina bigambo birala oba gwe musajja yekka asoose okuzaala omwana n'afa waba yafuddegera mu muziike kabulenga n'oku ddiini kakazi katukawulira nga kajjudde ne kanoonya ekyokumukola nga tekakirina omuntu bw'anyiiga asobola okukola buli kya busiru kyonna naye katonda waabeerera nga katonda yayamba akakyala kano omwami yakakkana ne bajja bakugamba lindirira ekitundu ekyokubiri tokisubwa ekyo kigenda kuba muliro